Ega jagala okumpa ananze kuva buto. Mugenyi yachalanga mama ngapana nti omwana ngoya anywa nnyo amazzi. Halezo kankwata ekikopo nepita makati go mugenyawo. Ese na munsuwa nenganyu. Nali jagala okumpa ananze. Era nga sikkiriza mugenyi kujja natanjogerako. Afazali zijja ekyalani nekivugira maso. Nage kati nakola obukodyo nga ntuka kuba ebiweki. Jogerako. Nentula bweti netunulira omugenyi. Nga muvaawo ne mugenda. Twabanga ne sente kati waliwo erugale ngo ya pastor namutebyeyo wasi waliyo obusikosiko kati walina akasiko. Ebyo biseera byali bya nsiko. Kage ekyaliyo paka kati. Ye waliwo obusikosiko kati nga akasiko ako tukunganiramu tumanya buli saawa 2 buli omwana n'okuba tuuse mu nsiko. Naye akasiko ako twakasangamu n'abaana b'amasomero amalala. Nga ffenna tulina ekirubirwa kyekimu twagala kusoma. Bana ne tukatandika okukola obukodyo. Emboko yasukanga nnyo kali nga ne oba oyagala bana omusajja kuba n'ogana nazza gwaki. Bana nga tokola homework n'ogenda ng'olubuto lukuluma n'osiba ebisubi. Nabo bisiba oli omusajja twakola buli kakodyo k'omanyi tukoze obutungulu tukoze eki era aluma bwakyemba. N'okulanga oli survivor. Kyatandika mu myaka ng'esatu emabega we natandika obeera ennyo obwomu. Ngolaba aba family tebakuliko tebasupportinze balaba byenkola birala ku bye bansumye kwa tatange yayagala mbeere pastor. Ate alaba pastor ali mu Katemba. Bana inaggwamu amaanyi. Laki tata yali ayagala obeere pastor kyava yalinga akusamusa Bible ng'oli ampala ini naye yagala obe mubuulizi. Yagala mbeera nga njiwa layini y'enjiri. Bambi. Ali kati omuzadde nga twakola abavubuka awo nga mbaleetera emizannyo ne mbayiyiza ne tukola nga binyuma nga abantu banne babeera beesunga okulaba. Beeswanta. Bambi. Kuba natandikira mu church nze nali dancer. Because nali dancer era abantu basinga bampita Davo Mazina. Davo Mazina. Naye nga gwo mwegali. Galimu. Ng'empelengozi kuba bulungi. Nkubira ddala kuba twawangulira ddala ebiwera. Ne certificate mbuyine. Mwawangulira ddala ebirabo. Ngakwenda ku nnyimba z'abalezi Vixen. Nze nali kati natuka ekiseera nempulira nga neetaaga okukolera ggwanga lyonna nga tebiriiko. Nga tokolera church yokka. Netandika okubivaamu mpola. Bwenjo kati amazina ate netuka ekiseera nenduzinga interest. Mu mazina. Bakimanyira. Olunaku lumu nali kuyolesa ekitono oba yali edition ya 2021. Ng'ozannya ki? Twagenda naye nkola stand up comedy nekyali wange bamita Rasta Pastor. Nze nga I feel like I have to be there. Naye mpulira nga neewulira nti yes I can do something. And of course you're good at what nengenda netugenda kuyolesa ekitone. Munaye lya line yali mpanvu. Naye munaye omusajja alimuga hati mbwenu n'ogamba ki? Yapulira banjogera lunyankole nampisaawo. Bintu banaye byajjamu ani akumanyi. Ne banzija eri mu line ne bantwala direct. Ate ng'ogambye mbwenu oba togamba mbwenu like dog. Owange. It's a saying. Kati bwe yalaba nchogereraga ono mwana aleka weewaffe nampisaawo. Kati yose ekyo ne bw'ogendayo waliwo gye basookera eno wansi tebakulabaako ddala era abakomeeyo bangi nasooka nengenayo naye netukuba netugenda waggulu. Munnange lumu mbandi awo twabikola nali ndi awo ku TV nga abantu bakuba amasima naye gwali ku TV bayita taata avaayo abiraba bw'ati yaddayo n'akuba oluggi lw'ekisenge pa alaba omwana alina okuba omusumba ali mu kwemolera ku Katemba. Era etabyagala bana bali batudde mu ddiro bagenda olaayo reception Davo yaze. Ne babayita ne mujje mulabe. Yalaba nti muswaza n'atambula na bambi. Miliyoni emu emitwalo nkaaga wano oba tosudde oba olonze bulonzi. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi nga bulijjo tukomyewo okubeera nti tubasabukululira estates zaffe empya ate nga mba mpise n'omugagga Sozo mwennyini director. Abantu balina endowooza nti okuzimba olina okubeera ne space nga nnene nnyo bwabuga. Bwe ntunuulira nnyumba eno eri ku space ntono ddala let me say 25 by 50 naye ng'ate nannyini wa waneno yazimba amaka agagumidde kati ono alina stress kimazima ddala. Kukikwatagana n'ekyokupangisa. Mu bumpimpi nti gwali eyo ng'olinda binene olinditwala bingi yagamba tajja kutuukaka. Bwe yalinda okuweza ebingi okutwalira abakadde teyagendera ddala so yatandika n'ekyo ekiriwo. So basically and mainly kulaga muntu nti abantu gye bali
eno nga batudde entende beeyagalira mu bulamu naye ng'ate si wanene nnyo naye ng'ate zibawo emirembe so mukwano gwaffe enaali eyo dduka misinde Sozo Properties ettaka tulirina mu buli size. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi nga bulijjo ndi n'omwana ow'obulenzi omugeye ogenda muyita Bomboka. Nze ngoberera Bomboka n'akaseera ku TikTok awo abantu mumunyumirwa naddala abengeye bonna ekika ky'abengeye mu Uganda kiri ku TikTok ya mwana ono. Tuzza okuba nga tumanya ku mbozi ya Bomboka olunaku olwaleero mwebale kutula mwebale kusubscribinga Sozo ffe tutunda ettaka ffekka ku kibanja mpola emitwalo 15 gy'otandika najo okusiba ku polotiyo tugenda tereka ettaka lyo zinkukakasa njagala buli mukyala buno omwaka ofuneyo ettaka mu mannya go aba Sozo Property Consultants tukuwadde omukisa jangu ogula ettaka ku kibanja mpola bannaffe aba London Quality UG bano be balina ebintu ebirungi okuva Italy ne Turkey ebya electronics nga washing machines ezinungi ez'amaanyi pako banaye ennaku zino abantu tebakyafiira mirimu kwoza ngalo kukuluma gula washing machine okuva ku London Quality UG ng'ebbeeyi eyo nsaamusaamu balina fridges ennungi balina zino pako zemufumbamu amazzi ebifumba omuceere ebyo bi rice cooker byonna ogenda bisanga ku London Quality UG basangibwawo Kamukamu Plaza gwanange nsanyiza okukulaba nange nsanyuse okubeera nnaku olwaleero ndi musanyufu siina buzibu siina problem toyina yadde problem oza kubali ku HK Media banaye mwena abatulaba ku HK Media mugamba mutya muli mutya abasoga kode eyo abagundi babaita bakyabe abembale mulembe abasigadde bokamberekereza mazima waliwo omuntu gwotunuulira ngolaane bwabuuza bubuuza ku bantu osobola okubwatuka n'oseka ne Bomboka wentunuulira Bomboka ndabanga kano kawakayima ketwasomanga mu katabo akalina amatwe bakuzaala ziroobo simanyi naye jasi bazaalira wali masanafu awo bakuzaala ano masanafu bazaalira namuŋona de tusenko ne tudde masanafu ng'ofaanana ng'omuntu gwe bazaale ziroobo yennyini sirina kyalo nze sirina kyalo sibeeranako mu kyalo just kijja buzira karakita y'ekyalo kati yo wagituulamu otya neekufiiti simanyi ndoza ebintu ebimu bijja automatically because whenever neŋŋamba nandikoze kino kati nze manyi byensobola kati awo bwenkyewa ntera okifaanana oli nalowooza ddala kyendi kati olinayo ku girlfriend muyina atuulaawo ku TikTok n'ateekako essimu n'atunula n'alaba yes asobola obbiraba naye girlfriend gyali obeeraawo girlfriend n'akulaba ng'ozannya muyina andaba yoyo wange lwakati ate yalaba muntu mulala nnyo because ndi very serious in my real life ndi mukambwe girlfriend oli serious mu bulamu bwo bwa bulijjo Bomboka ndi mukambwe nnyo ndi mukambwe abantu basinga bagamba mani oli mukambwe ate abantu basinga nze nkibagamba bagamba nnyo nze ndi mukambwe kati bukambwe no not but waliwo obeera strict kale sisekaseka nnyo ngenda ebintu ebimu bigenda mpola kuba kati ebintu bino abasinga nga tebiba serious naye teba serious tosobola bikola you have to be serious because abantu bokola nabo bennyini oba olina balaga nti this is serious business. Kati gwe wakula actinga from school nedda you just discovered a talent ng'okuze nesanga kati natandika na mu nsobi nze otya nali awo kale nali ninakyali gwange nga tusasanya abantu ku ssomero nali awo bakyali bange bali babiri nga bagenda ku stage ne baŋŋamba jangu otuyambe ne bagamba ngenda kukola ki ne bagamba gwe genda kuba bali very disorganized ntuuka ku stage nange nenjogera ebyolunyankola abantu basese naye nga byo bimanyi byoyogera nali mbimanyiimu ebiseera ebyo kati abantu bwe baseka kiningi gye kyanzigyamu fear from that day nensooka mba kuba show nava ku stage nga sajja bona bagamba awo sadda mabega paka kati what you were discovering a talent yo byali byansobi banayo mwana we Zirobwe nze bulijjo ndowooza bakuzaala Zirobwe naye ofunayoko obudde n'ogamba wa kondakita nti malaga nsulako Zirobwe ndabe wafaanana siyagendayoko ndowooza n'abantu be Zirobwe bonna bakufolowinga bakwagala wow that is amazing kati gwe wakulira wa banzalira Namuŋoona
2 emyaka teginswaza 2002 yes balamu omwana ile emyaka emeka ng'okyali 23 this year ng'okyali muto yeah 2002 yeah oshimanyi nti ndi maama wo kati kati awo netujje netuve Namuŋŋoona ndoza 2004 netuve Namuŋŋoona netudde Masanafu paka wenkuze wasoma yeah nasoma up to senior 6 wow that's amazing kati awo yagalira okweyongerayo anytime education teggwayo ng'ogenda weeyongerayo lwaki tewagenda ku university ekisooka ddala lwaki saagenda interest yali teriiwo bulungi on my side nga sinaba kwezuula nti I have to do this I have to do that nekirala ensi nali ngirabyekokko kuba nafunamu DDR mu 2019 afunamu DDR eya covid no before covid because 2018 natula senior 4 then 19 neŋŋamba nali saagala kusoma nti obulamu bwange bwonna lwaki nze nga byantama saagala bwagazi naye nga tesoosa naye ng'owulira toyagala kuzuukuka kugenda kusoma saazuukukako ebintu byesikozeeko obulamu bwange sizuukanga okusoma preps never no ate nekusomero abalaba nazuukanga saawa emu nengenda kusomero wow bali baba batandise osoma nga nze nzuukuka ng'abasomesa tebakuba abankuba ne bakoowa tuve ku mwana atayagala kusoma tumwesonyiwe kati bomboka byenzannyo byonna ebisinga ya real life yange nga toyagala kusoma bwentyo we nali njogera kati kyava ku tata wange lumu ngenda nfuna Bible mu Sunday school nga bagimpa nga yali nebufaananyi kati mba ngisomaawo bati bananko nga nsoma gumize ndawo mu bifaananyi sisoma tata nga afuna ekinyegeyega nga jangu apita kasula nga kasule jangu nenzija nakansomera kati nali ntandise osoma bya mirembe ngera obusajja nkuba oluyi bifuuse bya lutalanti oba be wali osoma wali nali mbitegeera naye kati ye nga ye lwafuka lutalo bwe namusomera obulungi nga okuva n'olwayo tugenda tandika osoma nga Bible ya force nagisomera emyaka egi kitegeeza bayibuli yonna ekuli wano si yonna naye kale nakwata mu bye nakwata bayibuli kati awo bwe yali ansomesa ng'oluusi nkomawo sirimu Bible za bisoma ga nkuba esoma ng'oluusi amanyi okusomesa nambuza kati woba gwe oyigamu nkyawo kati awo entandikira obusungu ne bujja mu nda yange nentandika okufuuka nefuna karakita ya bomboka eyo nga mugamba soma mukama n'agamba abaisirairi bagamba eki bagwe mu mazzi mukama n'agamba Abaisirairi bagwe mu mazzi kati awo we twatandikira nekinyibambi nembeeramu embeera kati namalako emyaka kuba gyali 5 abazadde bange bamanyi soogera oba bamanyi tata nga gaboba ekyalo kyange bakiroga nga sagala kusoma nga sagala kusoma kati nga nzija nenfukamira nga tabiwulira nebyomugamba wenatandika okwogera ebyo naye nga bambi byava mu kusoma nali sisoma nga toyagalirako ddala tata yangoba kuva olaba nga bali bangoba twazanya real life yange kuba tata yatandika okungoba olunaku nasemba okwagala osoma primary yange yali baby first day nagendayo ekikazi nekinkuba penso mutwe nenkyawa okusoma kirasi baali bakuba ebyo ebiseera bakuba ffe nakaka omuzadde nemugamba ntwala ku ssomero bane nagenda njagala nadda saagala omukazi yankuba penso weddu neŋŋamba ewantu gye nazze emirembe bankuba eno bakuba bukutu eno bakuba neŋŋamba ojjukira mu kiseera ekyo olwo yali akulanga ki oba baali banjigiriza kukwata penso ng'ate nze munange nalina emputtu mba nga akwata booti nkwata bwenti bambi wali muto nga abantu bali tebalina kisa banaye twakulira munabuzazi ovala saagala kuzaala omwana wange agenda akugwa penso ojja kuzaala nja kuzaala naye kale mukama atuwe ku ssente tuzaale bulungi omwana wo naatasomere mu international school kati awo kiba kizaamu amanyi naye omwana agenda asomera ije naye kati gwe tewavaamu omwana omulungi simanyi omwana avaamu omulungi kuba abantu abasinga kisinzira kuba kati tosobola kubeera mulungi wonna wali wagamba omusajja oyo naye nga nze kunze siri mubi I'm good tubadde ku primary banaye tulina bombokai olunaku olwaleero eyali tayagala kusoma azanyira ddala obulamu bwe bwennyini oba obutayagala kusoma kitaatawo kye yasinga okukukola ekyasinga okunyiza ng'oli mwana muto kyogamba nti ate ekyo siri kyera yanjasiza essimu
nali wali osoma n'essimu akati mu P5 awo nafuna vibe ninga kangule yakasimu mu P5 nakagulira mu memory card oba wali gundi plan key sali plan kali tekaliko na kisandikiranga kaya bombo ka P5 ojimanyi munange kati waliwo omulezi bayi bamita Andrew mu kirasi yafeeyo nga alina akasimu kalina bluetooth kati nga katusikiriza fena tukunganira kuli tulaba Andrew nengamba omwana ampadde challenge nange kankagule olwakagula bwenti kagenda kakabalingi toni bakasa nenkaba sente zigulako akasimu bombo ka P5 ozijjawa twali tweyiya genda unofunayo gwe P5 ojimanyi oba bano P5 gye boogerako gyesimu nedda kati ffe twali balenzi ng'oyiiya kyali wayizo bagamba nje tugende tusitule bino tukole biri ne baganda bange P5 abalenzi simayina kyenyinza za kasimu baakaasa ko omuntu yakulira ne namuŋoona yes kasimu baakaasa era ne memory card yasembayo okwatika yagikuba ejjinja omusomesa ye yakasa akasimu taata wange bamuyita ku ssomero nze nga tebasobola kunkwata ku ssomero era nze kusoma mazeeko obulamu bwange nkoze fujjo yonna nesifuna nkusaspe kuba mbadde nkozesa logic tugenda mu staff room bino ki kutunula mu maaso bwenti gwa mpozesa ate nsigala ku kigambo eki tokyusa kugamba mbadde nsoma bitabo nga ndi kugundi soma nsanze bampayiriza nenkutunuulira ntandika otunula ebbali ekiva muganga mumukuba mwemboko bbiri agende mu kirasi bwekyo eddalo olikozesa logic alio nze ekintu kyenasinga okwagala ku ssomero bbanga lyange lyonna kunyumirwa era kyekintu kyenasinga okujjukira ku ssomero nanyumirwa ssomero lyakunyumira naye ng'ate toyagala kusoma kyewuunyisa tebangobangako nenzira ku ssomero tekibangawo era lwe naddayo nawe lwansala baleeta omuzungu awo ne batugamba bali bamuyita oba Jamie Cadwell najja ne batugamba tugendagenda mu kirasi yabatusomesa nga bangobye nenzirayo waka ne bampa fees nenzirayo omuzungu ansomese twatukayo nga tikyasuubi yaliyo omuzungu taliyo ne baloka bakebera ebitabo ne bankuba nejjuso era olunaku lwokale nali nzize ku ssomero nga bangobye mu bulamu bwange n'okomawo nga bagobye abaana abeesunganga okubagoba nga we bakugoba owulira essanyu era we bangobanga nasanyukanga nnyo kwanza ebintu by'okusoma naye sibyagala nnyo bambi bannanga ate ng'olina okusoma era nasoma nasoma ate kati primary yeyasinga okunyumira oba secondary byonna byanyumira kyenkanyi P3 ye kirasi gye saasomerako ddala eyo yanyumira ate byayo twali mu kirasi ndooza nga yali maaso nenge magatikayo ebintu bya MDD ebiseera ebyo kwaliko oluyimba lwa bukutu kati nga tukwata engoma ne tukuba waliwo kyali kati nga tukkirira buno nga tukkirira obwo nga tetusoma befibira batewenkana nga mmomo omwana agoba mutomu ffe tulali tetwagala kusoma ate mukama yangatta oba si mukama sijagamba mukama naye kale nafuna abakyali nga nafuna tulina ekigendererwa kyekimu era katonda ye yabagatta kyabutayagala kusoma netulyoka tukuba omuziki nze Juma ndoza gwenzijukira kwani twazina amazina ssomero wow ate nga ndaba 2022 ya juzi 2010 awo gwe wali oli mu P5 P3 bannange juzi nga oli mu P3 kati waliwo binazanya ebyensiko nenekweka mu nsiko saagala kusoma no just bino byetwagala kusoma nogenda mu nsiko badde maine msanya nalisi biwa nnyo bate mwazanya ku tokotoko mama yali yaŋŋaana bali babiŋŋaana nze nga babiŋŋaana abazadde terasobola kugaana tokotoko kale era nabeeranga kalengeri gye nali omulenzi nzekka kuba kati ewaffe nze mulenzi gwe basokozaala kati nga banfuga nnyo gwe si first born bati mu balenzi mami we yasoka zaala yazaala abawala 5 n'alyoka azaala nze wakulanga kimuli awaka nga balaba ndaba kuki ne banene babonyabonya bakazi wabonyabonya bazadde bo P7 babi bamange ndoza mukama ine gye yantasa ku P7 yawo P7 yo try kati bankyuse essomero mazije eri ku ssomero naliko ne bantwala ku ddala liri essomero nagirako nga bakuba bannange nga bakuba omusajja akukuba oboddayo nagakomawo secondary round nakwongera bannange neŋŋamba musajja wa Katonda nkola ki wano munnange nno nga wafuna era tasanganga nnyo bakyali nga tulina ebiru bimu kyali atusomeramu bali bamita mu biru nagamba mwana mumanyi tugende mu nsiko
tukerenga nga tukuba uniform nga tuve wakawe tumalira nga mundu yambalya leya ne tuyoka tuvune ensi kati ebife ebisinga nabiyiga nno nabwejo nga nkeera ku makya ne ngenda bulungi nga agenda ku ssomero ne neeyambula twalinanga meeting points bwe tuwe meeting abandi tuyoka tutambula eyo tambula kati twafuna vibe tutya ng'otunuulira ekintu ekikuli ewala noga waliwo omulongooti guli leero gyendaga kati ng'obala bwe naagenda mukudda bujja kuba buwungedde nga nzirayo ng'eyasomye twewanga distance empanvu ezo ne tuzitambula era twalinga ba missionary bannange ng'ab'okukyalo ne bamala bakulaba nga tewagenze ku ssomero ne bagamba taatawo ng'oyinza okijjamu enjawulo oli agi yali akubumba kati ffe kyetwakola tetwatambulira ku kyalo kyaffe nga muvaawo ne mugenda twabanga ne sente kati waliwo erugalo ngo ya pastor namutebyeyo wansi waliyo obusikosiko kati twalina akasiko ebyo ebiseera byali bya nsiko ekyaliyo paka kati waliwo obusikosiko kati ng'akasiko ako ketukuŋŋaaniramu tumanya buli ssaawa bbiri buli omu alina okuba atuuse mu nsiko naye akasiko ako twakasangamu n'abaana b'amasomero amalala nga ffenna tulina ekirubirwa kyekimu tetwagala kusoma bana ne tukatandika okukola obukodyo embooko yasukanga nnyo kali nga ne oba oyagala bana omusajja kuba n'ogana nazza gwaki banaye nga tokola homework n'ogenda ng'olubuto lukuluma n'osiba ebisubi nabwobisiba oli omusajja twakola buli kakodyo k'omanyi tukoze obutungulu tukoze eki nga aluma bwakyemba yalina kayimba ke yali atuyimbisa nga bali bakayita the wonderless story aga I will sing the wonderless story kati munange nali nasoka nekubako sakala eyo sakala kwe kubanga tosoma n'ogendako eyo lumu ne ŋŋamba kaŋŋendeko ku ssomero lwe naddayo olugero lweyayogera nagamba lunaku lumu waliwo akakima kagenda ne kambala akakokolo ne kalowooza sikalaba kumbe nali nkalaba nanzijayo nankuba bannange baali babakubanya baatukubanga nnyo kyovola nakyawo okusoma nze emiggo gyatamisa nnyo abaana bangi nnyo nakyawo okusoma nze lwebyo kati yemu abaateekanga obutungulu mu nkwawa muzirike ebyo byokuzirika nze nali meto nga ndi solid nga kola kuba n'osiba akabina nenvayo nengena ate nalina n'abawagizi kati gasobola bayiwa nina ovaayo newagala kasule wakabi nga ngena nentuula bali bampaananga nnyo ate gajagala okumpaana nze kuva buto mugenyi yakyalanga maama nga ampaana nti omwana wange oyo anywa nnyo amazzi nesoka nkwata ekikopo nepita mu makati g'omugenyi awo nensena mu nsuwa nenganywa nali njagala okumpaana nze era nga sikkiriza mugenyi kujja natanjogerako afazali zijjayo ekyalaani nenkivugira mu maaso nage kati nakola obukodyo nga ntulira kulaba ebiweki jogeraako nentula bweti netunulira omugenyi omugenyi amala kunjogerako nendyoka afunawo enywera amazzi aleero lwavangawo nga bakuba bannange gambi tebabagalanga okutunulira abagenyi nga bali ebyokulya ewaatugana maama yali akugamba mugenderi naye nga munayi nina okulaba nga sho yange ekolaki nga abagoba mugenderi naye batayagala muveewo nze sho yange yalina okuggwa omugenyi alina okunjogerako omugenyi mubye yakwogerangako yakwogeranga omwana oyo alina efujjo ekyo kyali kimmala bumazi oba nkubye hiiti ogenda kuyitawo nga weweeswantula ate layika yemu obwana obwajjangayo emikeeka nebubuukabuuka ebintu maaso g'obugenyi nalina okukola nga sho bwe nesuula mu maaso g'omugenyi anjogereko bannange kyokka maama wabanga ayagala okukuba naye bambi nga tasobola maama wange yakuterekanga omugenyi n'agenda omugenyi ne bwagenda asobola okusigala ng'akyakuterese owulira kikonde ekiro ng'osumagira n'alyoka akuba banaye omukazi yankuba naye kati tewavaamu omuntu omulungi sikyamuswaza wavaamu omuntu omulungi mpozi ebikitu kyenakola nagamba mumuswaza kwekutandika ozannya bino nga ntandika paka nakati okyali okyamuswaza mutandikwa ate entandikwa eno bw'okkiriza buli omu okukuwa amaanyi okutegeerera naye nze kati natuuka mu pointi mu bulamu buno nalaba ebintu bingi kati saa zino nze number one support of myself kati nobody can break me ekyo kyo kyekituufu oba ki nze namira pini kubanze mu bulamu bwange nali nasigala bwomu nga abantu basinga tebafaayo lwaki wali wasigala omu kati engeri bo ewaka bali tebali experienced nnyo omulenzi yeeyisa atya wabona bonna bali balabya bawala gwe muwala weka gwe mulenzi weka
bamala ne bafunayo abalala basatu naye bajja leeti bajja leeti kati awo nga balaba neeyisa bulala kati nga tebantegeera story yali mpanvuwanvu ndoze eyo tujja kifunira olunaku lwayo ekituufu n'okulanga oli survivor kyatandika mu myaka ng'esatu emabega we natandika obeera ennyo obwomu ng'olaba abafamire tebakuliiko tebasapootinze balaba byenkola birala ku bye bansomya kuba tatange yayagala mbeere pasita ate alaba pasita ali mu katemba bana inaggwamu amaanyi lwaki tata we yali ayagala obeere pasita kyava yalinga akusomesa bayibo ng'oliampa layini yagala obe mubuulizi yagala mbeerawo nga njiwa layini y'enjiri bambi ati kati omuzadde akuzaala nga yalina kyayagala ate takimanyi naawe ojja ne missioni eziz'okunsi okubaako kyokola ekikyo nze katemba nseeretamu muleete wabula wemba simukoze mba sisobola kufuna mirembe mu bulamu ne bwe neebuzabuza ne ngenda mu birala mpulira nga bannaye waliwo calling yakatemba nikomawo nembikola kati daddy we yafiiringa disappointed nga tofuuse pastor yafiiringa nnyo disappointed kati right now ali mbeera ki saawa zino tebaninaako buzibu bakimanyira olunaku lumu nali kuyolesa ekitono oba yali edition ya 2021 ng'ozannya ki twagenda naye nkola stand up comedy nekyali wange bamita lasta pasta nze nga I feel like I have to be there naye mpulira nga neewulira nti yes I can do something and of course you're good at what nengenda netugenda kuyolesa ekitone munaye lya line yali mpanvu naye munaye omusajja alimuga hati mbwenu n'ogamba ki yapulira oba njogera lunyankole nampisaawo bintu bannaye byajjamu ani akumanyi ne banzija eri mu line ne bantwala direct ate ng'ogambye mbwenu oba togamba mbwenu like dog owange it's a saying kati bwe yalaba nkyogerera ono omwana aleka weewaffe nampisaawo kati yolesa ekyo ne bw'ogendayo waliwo gye basookera eno wansi tebakulabaako ddala era abakomeeyo bangi nasooka nengenayo naye netukuba netugenda waggulu munnange lumu mbaadi awo twabikola nali ndi awo ku tv nga abantu bakuba amasima naye gwali ku tv bayita taata avaayo abiraba bwati yaddayo nakuba olugi lw'ekisenge pa alaba omwana alina okuba omusumba ali mu kwemolera ku katemba era etabyagala bali batudde mu ddiro bagenda olayolesa ekisone davo yazze ne babayita ne mujje mulabe yalaba nti muswaza n'atambula bambi munaye abazadde baffe ebiseera ebisinga kye baagala tubeere si kye tubeera tosobola salirawo omwana you just have to support their dreams so kati ebyo byebimu bwe natandika olugendo lwange nenga kati bino nno ne katemba kati awo namutandikira nnyo mu kyaki nga twakola abavubuka awo nga mbaleetera emizannyo ne mbayiyiza ne tukola nga binyuma nga abantu banne babeera beswanta bambi kuba natandikira mu kyaki nze nali dansa because nali dansa era abantu basinga bampita Davo Mazina Davo Mazina naye nga gwo mwegali gaalimu ng'empelengozi kuba bulungi nkubira ddala kuba twawangulira ddala ebiwera ne certificate mbuyine mwawangulira ddala ebirabo nga ku nnyimba z'abalezi Vixen nze nali kati natuka ekiseera nempulira nga neetaaga okukolera ggwanga lyonna nga tebiriiko nga tokolera kyaki yokka netandika okubivaamu mpola bwenjo kati amazina ate netuka ekiseera nenduzinga interest mu mazina mu covid awo nendyoka ate nfuna laavu eyabi nennyo nempulira nga this is kati awo wali mu kyaki wali era oli ku TikTok nali siri kati TikTok yo wajoininga 2023 juzi nze kati nali ku ssomero nga nsoma nnyo nga sibeera na data nze nga data ngendako ku weekend naye nga yesimu ogina nagirina naye nga ndiyala nnyo kati nga data ngendako ku weekend kuba mba ninamu olwasa ninga akantu tereke ku weekend nenteekako nga mbaako munaye naye nga siri ku TikTok nga nze najja ku TikTok nga sigamba mbu sina gwe mmanyiiko kuba nali mbalabira abalala ku masimu g'abantu naye nze najja nga sina nti ngenda kujja musayiro yo no bayo linze nga nkola byange kuba naye sibamanyi abantu ba TikTok abasinga naye nga ndaba bano bayashi popi ab'obuchallenge edda bebasingangako ng'obalaba empale ku mutwe yes abo nga mbalaba ngamba bagayi bano so nze bwe najja sina n'omu gwe natunuulira nti oba onoba mpozi omuti gwe nali nalabanga ne mwegomba yali taata Kimbowa 2019 we namulabira nga bakyali bakola YouTube yekka ne Kimbowa waliwo ke bakolawo nga bazina amazina ne ngamba kale nga bansanyusa
abantu nno Katemba bamuludde mutata Kimbo awo abaya Katemba yamusookeza ku YouTube. Nnyo YouTube ne Facebook. Eje ningamba kale bampa motivation nnyo y'amaanyi. So I have to do this. Now Katemba is paying off. Ati mu 2023 awo wali omaliriza senior 6. Yeah, najimaliza 2022 nga gwako then 23 nentuna ninga nzizaako ki. Bannange nanoonya emirimu ndoza gwe saakubira nga taliyo. Bambi. Emirimu najino. Kati olwo wali osuubira ogenda kola ki mu form 6? Nga maliriza. Tundanga ku petrol station. Edda, omulimu gwonna kubanza nali nalaba dda ku musikuba nagenda n'entembe yake engoye mu kibuga. 2019 nkubye mu COVID. No, nga tannajja. Nempootako nkoze ebintu bingi napoota nze. Wapoota. Nga bamanyi small body naye nga yatandise okukola. Nga bazadde bo bakukkiriza okugenda okukola. Ate bagenda kumpa ssente. Kubanze kati nze nganze nayagala nnyo okubeera mu nekusente. Ogenda kujja omugambe kikino kiri nga ogenda nawe ne weeyiya. Nga ngenda ne kuba week safari nebeera eyo. What? Nga bazadde bo tebamanyi. Nga bamanya mbagamba ngenze kukola. Naye nga bw'okomawo ssente tebazikusaba. Atoyinza kuzinsaba kuba neeyiribidde nange ebyange. Kati gwe omwana omuto nga ssente ogenda zikolamu. Ati munnange era obaako n'ebintu oyagala okubeerako ne data. Kyali nga kikulu nnyo. Oluusi nga tutambula nogaa transport oyo biki. Ate nga muzeeyi alina abaana abalala abato abalina okulabira. Abalina okusoma. Kituufu bannaye ennaku zino ebintu byakyuka omwana atuuka mu form 6 ng'anoonyaayo akalimu. Twatandikira wali okola. Nali nkola awo ku Mabirizi mu botiki ya Jati. Botiki. Mu botiki. Gyensobola. Twanoonya emirimu nga tetugiraba. Nenkubira bakyali bange abamu paka nakati tebannafuna guli serious kuba kati abavuka emirimu ekisinga obeerawo gye emirimu egitalina security. Tulina Bomboka Davo olunaku olwaleero. Davo wambulidde mpozi kumanyako. Amannya Kasule David Samuel Miracle. The other miracle of your parents. Yes. Abazadde bali banneetaaga basaba nnyo bambi. Bakusaba kuva mu ggulu. Mukama n'agamba genda osanyuse abazadde. Wow. Ongambye nti daddy we yali tasupportinga kirooto kyo. Tabyagalirako ddala yali tabyagala. Ng'agamba omwana wange kuba yali anjagaza ebintu bibiri kuba mujaasi oba musumba. Omujaasi n'omusumba nga tebafaanagana. Ng'ayagala munagamba omwana wange wuuyo mujaasi. Naye nga nze musajja atundi omujaasi nga si byongoyongo sibisobola nnyo ebintu by'okwerega n'abantu. Nsobola okukifuza. Wow. So awo mu 2023 ng'ojoyininga TikTok. Kati najja nenkwata netandika okwekwata. Kati nga sina simu emalayo okuba kati nalina katekino kange ka F1 kakenkwasa naye nga obuzibu bwako ne bw'oyogera tekakuwulira. Kati nga ko kye nnina okukozesa nakolanga comedy nga soogera. Nekola nga soogera. Kati awo neŋŋamba naye neetaaga essimu ey'okwogera neefunayo ka Nokia C1. Kati Nokia C1 bw'omanyi buli kintu kijirako ebibi byakyo. Nokia C1 yayinanga enfuufu mulenzi yaayo. Kati nga tunaashuutinga nsooka nenfuna kati nembigulayo kano akantu akagadinga kaali kavaako. Nze yafuna eggezi nga nsobola okukajjako. Nga nkajjako ne tusimulako ku lenzi ne tutandike. Ne mmala ne muzzaako. Nga buli wetumanyiza ate abalenzi mwabeeranga bamakanika. Nakanika nnyo ebintu bya taata ewaka. Kati awo nga nsobola okukiyiiya. Kati nga twekwata kati fatro yankwata paka kati. Twatandika babiri awo nangamba nsobola okukwatakwatamu engerera nga angamba ddamu teeka kati nga fatro tanaba kukwata ani yalinga akukwata? Nze yali yeekwata. Nga weekwata otya? Ntega ekikebe nategako ekikebe lumu ekya muganda wange awo ngati mbayigamba munkwate nga tebakkiriza nga tetuli bangi awo waka nga tebaagala kunkwata. Kati lumu ntega bambi ekikebe oba kyali kya muto wange aja nempa ekikebe kyange ndi wakati mu vidiyo nkwata bannaye nawulira nga nfane nga mukama. Naye nembeesonyiwa awo netandika okwekwatiranga ebyange nze ng'omuntu netandika okukwatanga ebyange. Nakwatako vidiyo ezasooka zaali nyingi. Sebo kale sebo kati natandika okwekwata obuvidiyo awo netandika okubuyiiya. Vidiyo gye nasooka okukola ndowooza nefuba y'omutwalo
yali yakulonda ssente gwe omanyi ekigambo omutwalo kye kitegeeza saawa zino otuuka ekiseera n'obimanyira naye nze bannange vidiyo yasooka okuba 1000 nafukamira nebaza mukama neŋŋamba nze bannange simanyi kiki ebyo wali obimanyi nali mbimanyi nga ndaba ez'abalala zitambula eyange tezitambula netandika notisinga waliwo akantu kendalaba nga bakateeka kashitaga kebayita vairo neŋamba kaaki nina kyali wange namusindikira message ndoza alinako abantu nga 10 nemugamba nyambaako tiktok eno bagikuba batya nakuba bulutiki myaka egi paka kati akyali ku bulutiki ngambuuza abantu bane nkoze ntya nga buli omu yakuba bulutiki yankuba bulutiki ya tiktok oba bagiyita blue oba green I don't know omuntu obutakuddamu tiktok yekulaga siini abirabye n'agaana yakuleka ku bulutiki nenkubira ku obi wange yali akubakubamu nemuga yo blood bakola batya okuba ku tiktok nga babiwulira agamba ndeka mbere sitawe essomero mundeke munange ebintu tebagala nkube so nenemezamu bulemeza kati banange vidiyo yakuba 1000 twalina mu yidi ya 223 ndi awo vidiyo ekubye 1000 neŋŋamba kyali wange gwe tukubye 1000 kyali kikambwe nnyo nenfuna vibe neŋŋa kati nja kusobola vidiyo egenda ekuba akasanvu pana akasanvu kansuza sebase nga bwe nebaza mukama olwo ng'oteekamu obudde bwenkana kyokola content nateekangamu obudde bwange obusinga kuba emirimu nali nginoonya nga gimbuze kati nga ngenda olusi nempootako emala opoota nensija nenkwatamunokwata content nosuulayo nenkwatamu naye ngaekintu kati netukwesa nenga kati manyi neetaga iphone nga netreva ngamba efattu nangamba kati twetaga iphone nensooka ngenda nenkola from Nokia to iPhone nempoota bale napootesa amaanyi nga wensevinga akasente nengula ka iPhone 6 akantu ako kankwatira vidiyo ne vidiyo yange esooka okuba akakaddeeke kagikwata sobola kukeyabira bambi netutandika mpolaawo yali etya vidiyo eyo vidiyo yali twali tuzina yali yamazina nali nzina ekimenke nekijjaawo netuzina n'ekimenke kyali wange manita aizi yali akolanga ekimenke kati beni yandaba nga ndowooza naye kyalina abantu nze nalemera abantu bagamba akawunti yange ekona teri akawunti yali esinga ndowooza yange ekona nze nalemera mu bantu 100 nga nswala abantu 100 nga buli ate abakuwa folo oba bamanyi naga enkya nakujjako folo mukama siera abaana nga banzijjako folo bali nga akawunti yakona nga nze natuka naye nga nze ndikimanyi nga era mbagamba bali mwe tulina okukuba wano era nga nsiba nkibagamba so kati awo beni nandaba nina ka video bwe nakola nga yabuteeka ku status nga bumunyumira oyo professor nga bumunyumira nga tebanatandika nnyo binyumira naye nga nina abantu bange babunyumira ne babusharinga nangamba dafa tusobola okukolayo ekintu nina kyenjiyizaawo tugenda kukola nga abentana nga nkubuuza ebibuuzo biki bikikozi kuba nalina ekyali wange rasita nga n'akawunti nagigulawo nga njagala tugikole babiri twatandika babiri nze yagigulawo nganze omuntu personal neŋŋamba kyali wange olwo kakole ki kuba twali tutambuza dio yaffe rasta pastor Davo naye kati kale gali nga tampa maanyi natukwesa naye twayawukana eyo nga tukubye ne ku ntana ne muŋŋamba beni bano musajja nnemye nteekamu amaanyi gange nange neeyiya n'okwata n'oteekamu 10,000 lwedda lwali luzibu kati teri kintu bana ekyantamya kupostinga nga wayataani nze era nakyawa akantu ke bayita ebintu byogamba olina ka app kateekako data no saagala naberanga ne ka app baidi bakayita wayataani nga buli muvubuka kaaba nako nga kagenda nga kalina otambuza layini 2 n'olyoko uploadinga kati ng'osootandika okuuploadinga ku saawa emu video negenda ku 6 ogw'ekiro bana akantu kali kanfrustrating nga nempulira obulamu buntamye ng'ate nina banaye yala nozigattamu yali bizibu kyoyagala kyoliko buli kijja mu kkubo lyoba olabira ddala nga sitaani kyali kika kati awo nentandika kati beni nampita netugendayo nenzija n'amakanzu netukiyayiyamu manze naye musajja nsaza nga bamumanyi nze bweŋŋamba ekintu ŋamba tugatemukatugatekemu kali kati netukola vidiyo awo ez'entanda ezasooka kati vidiyo yange yakuba hiiti bana eyo yansuza sirijeyabira mubulamu bwange nali atwasooka netukola esooka negenda miti yakuba 7,000 nagamba bannange nzaani nze okubeera nga nabiddwa abantu 7,000 nekuba likes 1,000 nga ndaba birabe neŋŋaba naye kino kya ddala kati vidiyo eyokubiri eyakuba kuba twashutinga nga vidiyo 3 netulondamu best kati shoot eyasooka kwekwa vidiyo ezasinga okunzigulira akajji vidiyo eyazigulira yali yakubiri
yampita nanga omugeye ngamba wantamata manadda nga nali nyize kale yali yadda nga kuseti nga just nete kam character kumanti ambuze ebibuze bizibu nenyiga namugaba wantamata manadda kati nambuze kibuzo kyali kiwanvu mu amatafali ne bikola ki video netambula yatambula negenda mitwalo 7 ninga kufudde kati yali ekyali awo etambudde abantu batandise okumpita ne batandika okumpita omugeye kati yali twali kitambudde aviator njala mwebaza babi aviator yankolera ekyamaani aviator wamina oyo nagiduwetinga video eyo bannange video netambulira dange etambula eno neno abantu ne batandika okunga bannange yoyo ezaddako neziwanika nezidduka speed bannange abantu banjagala nnyo kale nga abantu basanga bakwagala ebyaddala omugeye ngeri gye naddangamu ebibuuzo nga mbuuza ekibuuzo nga kizibu yambuuzanga ebibuuzo nze nembiddamu mu ngeri yange ngambiddamu kati netandikawo empalana wakati wange n'omusoyisoyi ng'empalana enyumira abantu netugikuba kati bwe twali tugituuse nange netukane nga kati njana nange kuddayo ku akaunti yange nkole ki ziremu mpike kuba nani sikyapika bulungi bino mwali mubikolera ku akaunti ya professor teyali yange kati bwe twatandika nange nemuga bambi yansupportinga nnyo abaddewo Beni ye muntu ambereddewo mu bulamu bwange kuvanga ndi mu stand up because najja ndikana kato mu stand up nabeerako ne banjigiriza ye kya self waliwo ne papa wa mtamudansi be basajja abanfubako mu nsi muno ngaba era kakati lwaliro kya self ava kunkubira ngamba davo now idea yobweki kwa omuntu akupushinga nga talina kya kwagaza kyonna nga talina kyaso nenga kyayagala gwe ogende mu maaso so kati Beni bambi nafubanga nnyo yasula olusinga atunula just because of my shoot because ngamugamba nyenjala kujja nsulayo nga tushootinga nasulawo nga musajja atwamuse n'amaaso naye nga ayagala kikimu ngende mu maaso era samuswaza na are you still friends with him nyo nabadde naye nejjo alina shonga lumu June so tuli mu gita nalabye ng'otaddeyo ka profile picture namusuubiza omugulako tiketi era tiketi zo muzigulire ddala namusuubira omugulako tiketi kati awo netandika kiprogramu bali bakiyita muwanguzi tawanika netandika bisitole byange nagana natandika okwerabirira nga nina emyezi 2 bikinga nimba sitole yali yakulimba nga nimba abantu kati abantu nga bangamba naye bino biri ebisinga onyuma eri muntu anajosinga onyuma nabaga nzamanyi kyenzimba kubanga nze abantu nze kyenasinga okumanya ku bantu baagala kyokola kyobawa leero so kibakakayi kyane kikola kine kiyitawo so netandika okukola video zange ezo twakoba mu episode ya 18 awo ningamba kati katandika ozanya zino normal skits naye kati skit bwe nali nzikola natula nze abantu basiga bangamba abamu bampitanga nebanga naye sawundi wo wanjawulo kuwaba n'abatuli bulala biki nze kati natula wansi olunaku lumu nenscrollinga TikTok nendaba nga fena basinga bakozesa effects ezimu waliwo ezo effects ezaali olinga kino biki nengami koze sikiriza mbitu byakwemula sikiwa nti nali nkozeyo video nanga mpemula oba nvuma omuntu ekigambo ekinene no so nengamba okay let me just bring in my style nendeta style yange nga nkola video zange mpola kati nga zitali so peaking nga buli video manya zibeera mutwalo eyambuka neyambuka naye nga mutwalo sikyakkayo wansi nga nazo funya n'abawagizi nga abantu banjagala nnyo nga bampita omugeye kati netandika okukola waka wange awo nenkola nga towards the end of 2023 na meeting awaswa naza namu meeting gwa 7 2023 ne mu meeting ne muzanya juzi ne muzanya naye kati lwaki mwayawukana ne Taata Bomboka ng'omuntu musobola ofuna obutakkaanya ng'abantu kuba fena nkola ensobi naye nsobola okunkola ensobi naye era bagamba mukama kyeyateekawo kiba kyakubaawo so era mufuna obutakkaanya nemana emwesooti ng'abantu abakulu so kati mwayawukanira ddala gwe nekitaawo twogera bulungi era bwansanga tasobola kumpitako naye sobola muyitako naye ebya content mwayawula obulya no tubasuubira okuddamu okola maaso because tewali official document oba official what statement tewali problem yonna because tetwakolako official statement naye tajja nkomba tunabagamba nti nze ne Davo twayawukana naye ffe era tubeera tukiraba mwayawukana biki ebyabaawula siza kugamba nti oba tulina buno ebyawula abasajja baba bakazi ekintu ky'abakazi ate ffe twali twakigonzaamu nti
buli omu a respecting munne. Okay. Yes, respect buli omu a respecting omuntu wa munne. Yeah, so that is it. Era ekyo tekisobola kuba point at any moment. Nkinzo bawo kan. Yes, tebirina omuntu yatasobola na kimanya okujjako FIFA bamanyi ensonga zaffe naye ate twazisootinze by the way. Because twatula ng'abantu abakulu ne tuzisorting just tetunafuna actual date yakuddamu bawo waka. Naye nga twatereza so very soon muyinza okuddamu ne mukola. Si tuyinza tulina okuddamu tuwayo. Kati ababadde babasanyukiddeko nti mwayawukanye mugenda bakola mutya? Awo simanyi kuba negye twatandikira tebaaliwo kati so sibafaako nnyo kikyemera. Okay, nkitegedde. So naye nga waswa muntu mulungi. I appreciate him nga yomu kwa tuwe appreciating ngojeko eri kaliba y'abasajja besoso okwogera. Nayo ina kitiche womu appreciate. Yakolera birungi bingi nnyo. Bambi. Sobola mwerabira. Yeah, respect. Okay, that's good. So, banda yabatulaba olunaku olwaleero ono ye Bomboka. Omugeye owezira obwe byonna biri. Atusanyusanya ku TikTok awo. Manyi nti muzze mu mulaba. Ogenda tuwa mu disho. Ndaba banno bali mu kutuwa disho. Banaye ebintu ebyange nze kale engeri gye ntambuzamu ebintu ebyange. Tambuliza ku mutwe gwange si bugumu. Tigundi yako kyova kale trends zibaawo naye nze sitera nnyo gendera ku trends. Yeah, trends. Njanyo tambulya mu line yange. Abantegeera. Kale ndi muntu njewa ndi so principled naye abatachi onda batasobola kirowooza. Birungi ki byofunyemu? Ofunyemu ku birungi mu TikTok? Ya birungi mu ebiri bingi nnyo. Wow. Ebirungi bingi. Kuba bagamba bakwaliwo gwe nawulidde abunaku boogera nti okulemerako tekitegeeza nti ojja kumalako. Naye kale okulemerako omala n'omalako. Omala n'okikuba. Yeah. TikTok ngifunyemu ebirungi bingi. Nnyo. Ofunyemu emikwano. Emikwano gyo ngifunye kuba emikwano gino buli muntu agyetaaga. Ate waliwo ekintu kye bayita social capital. Yeah. Ate social capital kintu kikulu nnyo mu muvubuka yenna akulu olina obeera n'abantu abavunaanyizibwa mu kalibaazi ez'enjawulo. Ogenda ogayo muzeeyi. Bwekiti ne bwekiti munnange. TikTok endeetedde abantu abamu be nali ndabira ewala nga simanyi nti I can sit on the same table with them nga bavunaanyizibwa bantu. That's amazing. Yeah. Ng'ate muli free. Yeah, so. Okay. Ebirungi byo bingi. Kati ebizibu byofunye mu TikTok olinamu ku bizibu byofunye tebannakuvuma. Tebannaba. Abaana nga basabula. Tebannaba kunsabula because kale neegendereza nnyo nga nkola ebintu byange. Sikola nnyo kintu kyataakinga. I keep my life private. Kizibu okumanya nti mbeera tosobola kulaba video yange. Me I keep my life very private. Tosobola kulaba nti ono gundi waki mbalaga ekyo kye balina okulaba. Like if it takes showing them just Bomboka wati ebyo biki byembalaga, but my real life kizibu. Yeah. Kitegeera. But real life oyise yeretera okwokya. Oyise izo kola akantu awo ne kabatabula. Then ze nazula ebintu bisatu nga sina batandika nnyo. Abo basoga. Byaddala sikuli. Anti bogedde osoga kitono. Kakati nze bitu byenazuula byali bisatu. Nze nganze nabyezuya n'enzuula nti bw'okola ku bintu n'okwata ku ddiini abantu banyinga. Yep. N'okwata ku politics abantu batabuka nnyo. Then n'ekira kyali kyawo politics ddiini then ne tribe. Yeah. Then n'ebintu by'okwatakinga ebyo si birungi. Waliwo ate ebibeera necessary waliwo n'ebitali. So nabiyiga n'embijjira ddala mu mwaka wange. Ati emyaka egijja ebiri mu maaso Bomboka tumulaba atuuseewa Davo. Myaka ebiri mu maaso kyemmanyi watabawo kikyuse nnyo njasigala nga mbaweereza naye we naaba bikyuse muyinza obutaddamu kundaba ng'omuntu. Nangenza okupasuwinga career zange because nasooka nempumuza okusoma sooke ngobe kino. So I can go ate nentambuza ebintu ebira because life obulamu bugazi. Naye nga bino byo kyembakakasa bino mbyagala and I'm going to be giving you many things, movies, what programs zina. Just omuzungu agamba it's just a matter of time. It's just a matter of time. Kadde. Utagayo kuba sponsor. Yeah, tuba tubeeta. Baite. So ba sponsor banenga you can come in to working upon these projects because nze nawandika projects 4 years back. Wow. Yeah. It's amazing. I have short movies, I have what? So if I
tuba tusobola bakweyungeko baneyungeko tutambuze ekintu kino kati bakusangawa you can contact me netulaba engeri gye tukikwasaganya via TikTok, Facebook, YouTube yona contact gyeri ne email. Yeah. Okay, that's nice. Kale banaye mutukirize tubasiibule olunaku olwaleero yenze Hadija Kigozi davosibula ku bantu banaye mwena ababaddeko nga mutulaba njagala okubeebaza story ekyali mpaavu era tujja beeyongeza olunaku olulala tulubaviire ku ntono bambi mwebale nnyo mwena ababaddeko nga mulaba tujja kuddamu tulebeko mukama abankuumi beebale kusapoti mwebale kunsapootinga beebale kumbeererawo ne munjagala nnyo bambi abantu banjagala abaana abato abantu abakulu tuwadde waleero nga tulina esereebu buli omu nga ayita davo boboka kale abantu okwagala simanyi nange egyekijja ne katonda akireeta buleesi mukama akikola bukozi right kale banayo tukize tubasiibule olunaku olwaleero yenze Hadija Kigozi mwebale kundaba mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga oba oli mupya nyika akagamba ako ka subscribe okubeera nga tweyungako kujjukiza nti Dduka Musozo Property Consultant weefunira ettaka yaffe tuyina ettaka ku kibanja mpola musiiba mbawe ennamba buli kanaku naye baanammwe temwagala nno genda mugende mugule ettaka ebeera Musozo Property Consultant yokka yekuwadde omukisa neyanza nnyo bakwano assalamu alaikum